tujagenda mu line ministry kubanga tulina committee ya gender in parliament, tulina line ministry which is the Ministry of Gender, Labour and Social Development, ate tulina ne institutions zino era ezitwala abayimbi bano, institutions ez'enjawulo. So kati simanyi oba institutions zafunako ku meetings ez'enjawulo okulaba nti batunuulira ensonga ezo ne batwalayo wa plan zaabwe ntitwagala kuyambibwa mu kino era ssente zino za kino. Naye bwe ziba nga ssente zakuwa kibiina kimu nga ziri political, ezo tewali azinako buyinza kuzinoonyerezaako kabeere ffe kuba gavumenti ezokugamba nti ntuteebukadde 10 oba biliyoni mmeka ziwadde federation nga tezirina accountability nga mama Nabbanja bwe yakola mu kusooka ssente zeyatwalayo nkiwa tewali yazibuuzaako accountability yazo era tewali tezayita mu parliament. So ba artist abenjawulo badde bagezaako okuvaayo ku kya ssente ezo nabirabyeko, naye abazibanja bazibanjiza mu tteeka ki? Ekyo nakyo kiba kikulu nti gwe bwoba oli wa association oli wuma nalabyeko ku gundi egamba nti baddewo emyaka mingi ate bano bakajja. Nja kuwa example nti tulaba health ministry, tulaba education ministry n'endala zonna sirabangako nga ate bagenze ne banoonya bu clinics associations ezitwala bu clinics obuliyo ne bagamba nti okutereza industry ya health tugenda kuwa ssente buno clinic era ssente ziyita muki mu ministry. So nze mbadde kyemmanyi ku lwange nganze nti ssente zijja kuyita mu ziba nga ziyita mu parliament, zijja kujja mu line ministry, zijja mu institutions zisobole okuyamba. Naye weba gavumenti esazeewo okuwa awo kuba tewali azingiramu. Mwenga union kino kibalekawo emirimu gyammwe gye giriwa federation temulowooza nti abayingirira? Federation tesobola kuyingira union kubasi federation bwe tugibuuza nti eriwo mu tteeka ki? Kati osobola geraganya kintu kiri mu tteeka nti kiteekebwawo constitution ya ggwanga, it's an act of parliament eteekawo union, ate federation eregisteringibwa wa registrar general ng'ebibiina ebirala byonna byonna twekembe simanyi bakyala kwagalana naye gye registeringa. Mubumpimpi mulimu abafuna confusion nawulira union nawulira federation nawulira woma abamu union tebakimanyi. Union ekola mulimu ki? Union elections zaabwe because bonna bava mu category emu. Emirimu gino tegyawukana gitambulira wamu nti teri muyimbi agenda tutambula nga talina wa mawulire, teri muyimbi agenda kuyimba nga talina muzinyi. So kati si muyimbi yekka yanyigirizibwa wabula ate tutunuulira n'abalala domains endala ezitambulirako. Awo wennyini waliyo twalaba wuma ne federation nga bagenda ku parliament nga wabaawo ebyayogerwa nti baba stopinga olw'ensonga baali bakola ebintu nga tebiteredde era nga balina osooka okwebuuza ku union. Lwaki baali badde beebuuza ku union ebyakutambula? Era nga weŋŋambye nti otuuka nga ogenze ku parliament ekwasaganya mateeka eyo it's a policy making body oba house. Olina okujja nga bw'oba you introduce yourself togenda gabugambye nti nze owa federation n'okomaawo. Olina okumanya tteeka ki erikutwala, tteeka ki erikuconnectinga ku parliament. Abantu bano abasinga kye batatunuulira nti bwe bagamba nti weeyanjula gwani gwe president wa federation oba wawona ogenda kweyanjula okujja gabugambye nze Sindi oba nze Kenzo president period. What next? Okubanga obasobola okugamba ogamba nti weeyanja n'ogamba nti nze president wa federation era tulina umbrella etwala waggulu ng'abakozi mu ggwanga eyitibwa union, tulina institution etutwala mu mateeka eya gavumenti UNCC. Kwe kweyanjula bw'oba weeyanjulire bwotyo olwedde baba bamanyi etteeka mujjidde. Naye kati bw'ogenda nga oli wa federation oli wa wuma batunulira etteeka kyobula ne ku mulundi guli nkululagati bwe bagenda mu parliament batuka okubawuliriza nga enneeyanjula yaabwe tematiza. Saawa eno Sindi omuwa amagezi kyowawona yavaayo n'atabukira ku buwumbi 18 obugerwako olujja. Sindi
kyeyakola tekyandibadde kibi naye engeri yakipakegingamu eyali enkyamu. Ebibuuzo ebimu bwe yabiteekamu mu bbaluwa ye n'okudimandinga tekiriera kyembazaayo demand as who nti bw'odimandinga tojja gamba because ama citizen nti nja kudimandinga nga munnauganda naba nga kuyamba nakutereeza kustimulainga industry then ne government ejja kukola ekirina okukolebwa ekituufu tejja kukwata ssente kuziyisa mu bibiina nga waliwo amateeka agagifuga nayo nga gavumenti obanga paliyamenti nti akakiiko ka paliyamenti akalina okutuukizibwamu ensonga zino akajenda kali luddawa mu bino ministry luddawo mu bino era emabegako twalaba nti bwe batuka okugenda mu ministry bamitinga minister wa state for labor gender labor and social development wabula tezakwasaganyizibwa ate state minister for culture kati bino byonna birina okubuzaabuza abaana be batamanyi nti singa ensonga zo zaali zikwatibwa mu layini bo mwe bagwa ng'abayimbi zandigenze mu department ya state minister for culture naye gye bagenda ewa labor ate ye mu mateeka yandibadde abaza mu union awo yenye tutera okuwulira nti union muli bamazima nnyo era infact nti entalo zisuuse bagezaako okubakuba nga aba union babajjewo ku lw'ensonga corruption esuuse ate mu mugi we era ebiseera ebisinga si gavumenti yokka oba kaŋŋambe nti si bitongole ebyetoolodde union byokka oba sina uganda yokka union all over ebiseera ebisinga nti okuba zikunuliranga bwe mbagamba ensonga z'omukozi mukozesa ne gavumenti nti ze gavumenti bwevayo nekola ekikyamu era nja kwogera gavumenti wano oli mukyamu ekitali ku ggwe nti olina obuyinza mwokyogerera nange siswakyogerera nganza anita wabula nange mba netteeka mwenkyogerera mweneekwese mwesobola ekyogerera kati ensonga ezo zonna ez'okuba nti union etambuza emirimu gyazo bwetyo kwegamba kiringa bwonaogamba nti ebiseera ebisinga tojja kwagala musawo tojja kwagala wa poliisi kubanga ye muntu agenda okuvaayo akugambe nti ekituufu wano wamenye etteeka omusawo agambe nti kino kyekikuluma kyekituufu yadde gwose ogamba nti musujja bwe gukuluma kati abantu tetera kwagala mazima naye nga mu ngeri union gyezakolebwamu zo zirina kusitandinga ku mazima ate era zirina kusitandinga nga zirwanirira n'okuteekawo obwenkanya mu makkati g'ebitongole ebisatu mu nsi yonna. Sigaza ebibuuzo nga bibiri ku kyettaka ettaka lya union likomyewa tulina mwatukiika waneeno bannamawulire okuva e Kampala ne tugenda paka gye twagenda twetaaga okumanya ki ekyagaana tewali kyagaana ettaka lya union gye liri balimirako twayitakoko n'ebibiina byonna ebiri mu union ne tugamba muwandiike abali interested okuba nti balina bye bagenda olimirako tugatte groups tugambe kati western tufunyemu groups west katuziwe eka 5 ziri asanze okubeera ku wana abalali baka abalungi amanyi azibwa kitaka Najib amanyikiddwa nga GBK Fashions ng'adiringira mu byangoye kutunga dresses, kaftans, suits kyonna ekikwatagana kutunga we make something from nothing. Yeah. Nsinga kulaba amasuuti okola amasuuti gokka byonna mbikola dresses kyesikola gomesi na gowns naye bisigadde mbikola. Kati mukulu Najib nsinga okulaba mu kwambaza abayimbi abayimbi bokka bokwatako oba n'omuntu wa wansi atali muyimbi atalina linnya naye omwambaza nyambaza okubeera ddala ku muntu atandikirwa kutuuka kwasembayo kitegeera newaba muyimbi okuva kwayingira otuuka kwakola kiku namba 1 bwe tutwalanga namba 1 yenna bwe mumanyi so asisosola nti ono gundi GBK atongera buli muntu ate buli omu amukwatanga wazze. GBK leero agamba ki abantu? GBK abaleeteddeyo ekintu nga it's a fashion show, fashion for charity. Ekintumiza fashion for charity because nina haso gye mpiseemu ng'omuntu kitegeera nina okusomoozebwako empiseemu ng'omuntu nti charity show yange teri ku kuleeta ngoye enkadde
teri kukuleeta biki nedda. Kwa charity show yange eri about kukuyamba ku mwana ow'obuwala oba omuvubuka okitegeera nti naye ayiwa okutunga bino ebintu byenkola wabula si kugamba nti ngenda okukwata obwongo bwange bumuteekemu nedda ngenda musheyalingirako ku biki byenkola wabula okusheyalinga okwo nti neetaaga equipments ngezanga ebyalaani andesi oli nga alina ekyalaani nagamba jibu n'ebyalaani webiti ebyamasanyalaze byetukozesa ennaku zino kijangu okole ki mbikuwe mbikkiriza andesi oli nga ngamba jibu ogenda kukola material bwe kitekyetagisa mbikkiriza wabula ekitegeseza shono nti buli tofaali lyoteekayo oba mitwalo 3 oba 5 oba mmeeza mitwalo 5 olina tofaali lyoteeka ku mwana oyo gwenjagala oyamba nze that's why ngituumye fashion charity show nti bw'okwata esente zo n'ogula tiketi olina ettofaali lyogattako okwoyo omwana gwenjagala oyamba okusinga ddala ab'obuwala kuba basafalinga nnyo nze mbayigirizaako omuntu ayinza ogamba kati oyagala bakutweyibuuliramu nedda nze ebintu mbikozeeko nayambako dda era mbayambyeko abaana bangi abali wansi mu kiyemba abali otunga abayise mu nze bangi nnyo benkutteko. Otandika otya okuba ng'omutunzi ojjota mu nsiike y'omuntu y'okutunga? Ekintu ekyo kaŋŋambe nakitandikira ku ssomero ekikoka ayinza okugamba maama kino ye yakimala naye nga wasiibako enjala nga batumya lanki n'ogamba waayi kankimawo eswala kitegeera n'ofuluma ne webuzabuza ng'alinza osaala n'okomawo nga bamaze kitegeera so embeera ebeera nzibuzibu naye katonda yena yasobola okolaki asinga obitegeera saapo wanze mu bufunze omulimu wava butongola omulimu gwa mmanyi nawe gwe wagenda nawe? Tegwali gwa mmanyi kale mmanyi wange omuto kuba mama wange yali yasoma busomesa ebyo biki ono mumami wange muto yali agukola ogwo bifa kutunga abaana balina ebirooto wenakulanda kuba payiroti wali oloota ki? Nze kale baali banjagaliza nnyo okuba dokita muzeeyi wange era ye yali amanyi ne HS nakola courses ezirimu ebinjoyini nga biology biki yeewuunya nnyo olaba nga akomezaawo nga ndi mu arts okitegeera so naye nze ng'omuntu era nenjaganya ebintu by'omutwe nali njagala era garagi kuba nze nga njagala nnyo okupanga emmotoka ze nakula nnyo obumotoka obwo era abasanga gamba ogenda bba makanika nga nkaniikirira obwo omuntuntu obwo we gutyo naye nali njagala nnyo okukanika nnyo 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 wabula ate we natuuka eno nendaba ate ngaengoye ki zangulwa nezinyumira nnyo muzeeyi namenyamu omutima naye yaguma n'amanya nti wabaawo koolingi eba eyita omuntu kati musanyufu n'ekiwala? Of course musanyufu ero gy'omulaba ne kushajja kubeerawo sho yangajja sho yangajja yangambye munaye nakwesonyiwa ane mugamba ebirungi bijja byokya akasente ke musajja atukeyateeka era byonna bye bimu kubeera omanyi ki ate nandigenze amubusawo nza nebitantambulira mulungi because bakinkakanga mukasi nga sikyagala naye kino nakingira nkolaki nkyagala so n'olwekyo tulina fashion show ennaku z'omwezi nga 8 December kati tetukyawogera 8 December next week ku Friday kitegeera tulina fashion show for Bani Center kuyingira mitwalo 3 mitwalo 5 emmeeza mitwalo 5 manyi abaana bawumudde abazadde muleete abaana babeere inspired muleete abaana kuba nina ekintu kyenjagala oteekawo mu ggwanga lyaffe nga weyabayi omwana waaba awumudde naddala abaana okutandikira ku secondary kudda waggulu obayisi wano obayisi tubaki twaba awumudde so omuleete wajibuke sho yange ajja yangambye munaye nakwesonyiwa ane mugamba ebirungi bijja byokya akasente ke musajja atukeyateeka era byonna bye bimu kubeera omanyi ki ate nandigenze amubusawo nza nebitantambulira mulungi because bakinkakanga mukasi nga sikyagala naye kino nakingira nkolaki nkyagala so n'olwekyo tulina fashion show ennaku z'omwezi nga 8 December kati tetukyawogera 8 December next week ku Friday kitegeera tulina fashion show for Bani Center kuyingira mitwalo 3 mitwalo 5 emmeeza mitwalo 5 manyi abaana bawumudde abazadde muleete abaana babeere inspired muleete abaana kuba nina ekintu kyenjagala oteekawo mu ggwanga lyaffe nga weyabayi omwana waaba awumudde naddala abaana okutandikira ku secondary kudda waggulu obayisi wano obayisi tubaki
tewabaawo omudosi omulete wajibuke ebbanga eryo lyawummula okusinga okuleekaanya gwe lwaki ondeekanyiza gwe lwaki ogera boti mulete wajibuka tisayigeyo akasaati mu pyodi washayigeyo empale okitegeera so abazadde mwena abaliyo muleete abaana babe inspired ayinza ofuuka jibu wenkya ayinza ofuuka ebrans wenkya ayinza ofuuka kaizidevo wenkya ayinza ofuuka alani wenkya okitegeera so muleete abaana ennaku z'omwezi nga 8 Desemba kutobani Sente awo tugenda kuyolesa engoye tulina abayimbi bangi abamperekeddeko tulina red carpet munoonye ebiwero nga bukyali bawaiki benda yangambye dda ampa omuziki wegunienda gubakuba kabako chosen blood fresh love bangi n'abalala betukyakonfaminga naye nga muleete abaana bannayira ddala abavubuka mbaleete bayige bakope tomanya kuba nina n'ebirabo byengenda okugabanga ebirabo byange tebiri nti nkuwadde sente oba nkuwadde sowaani oba nkuwadde ki ebirabo byange biri nti omuntu abagenda okusooka okujja n'abaana ngenda bawa okuyigirizibwa kwabwireere kweyosho ngenda bayigirizira bwireere obudde onoobujjawo obuyigiriza abaana ate nga olinayo fashion show omwoleso no fashion show ngenda okuva ku abaana bengenda olonda obayigirize abaana ababazze abanasooka okujja abaana ng'oyongereza naye suuti ekolaki yiyo ninaze buli sayizi omukyala yamugobya olubuto tugenda bikolako byonna tugabikolako omukyala mugenda muleeta balimu abali mu lukwe nze bangambye mukyala n'omukyala simumanyi nze nempayo suuti omusajja anyumetegeenda otya omukyala byanaayagala owategedde otya mbu omukyala anaayagala eyo suuti ati zimbajjo yangambye agala esuuti ya bbeeyi enaasimba omukyala nange mu mayindi yange nengamba omukyala nesuuti yajja gisimba okitegeera yejjidde mu mayindi yange nengireetera bajjaawe era otuusekalina ngamba omumaze yanyumye bambi ebyo mbikolanga bwe bulwadde bwensinga okulwala akunyumyawo bakyogera batya kudizayininga kati naye wamulwaziza ekirwadde kyokunyirira kyokubeera simaati yatapinze ba ku 3 phase y'engoye kati tebakyamugobya omukyala amanyi ajamukkiriza omanyiza engoye ezange nze nzikola nga nzisabira kiziba zigenda okola nze lwa agamba gibugulayo olugoye ngenda kyawa girlfriend wange oba boyfriend wange endukola boyfriend n'ataka abanako n'atuka wali nakkiriza abukkiriza nti twete oba girlfriend ate nze oŋŋamba nti nkukoledde embaga kizibu okwawuka nawe kolera embaga temwawukana mulo kuba engoye zange nzikola nga nzisabira kyoba ogenda omukozesa kibe kyamulembe kitegeera kati ze engoye ezo zitandikira ku sente mmeka okolera okuva ku muntu wa wansi tetuteesa ja buli muntu ate kati kadde Desemba eno nina discount y'amaanyi nnyo Desemba eno mu festival nasaze engoye zange mujje mwambale bannaye ate ayambalireko olwaleero wange matiriyo wa Uganda oba ava bweru matiriyo omu tumujja wano omu netumuwereetera kati omusajja akusabye esuuti ya miliyoni mmeka 3 oba olina oliite matiriyo tubadde no tumanyi atulimba nsobola okulaga emesagi wano nzirina nagamba njagala esuuti ya miliyoni mmeka 3 nengireeta kitege tewali kyetulemererwa naweba ya miliyoni 5 katugiyina wandi kugibuke obubaka obusembayo abantu musooke mujje mumpagire ennaku z'omwezi nga 8 abana mwena abalabeeyo abazadde muleete abaana babiri inspired show yange teboola myaka teboola madiini teboola ki mujje mwambale tuyite ku red carpet abaana bafo mubaleete abamaze emikaaga mubaleete babeere inspired kebabeere bana bawumudde mu show yaffe teri nti ono wadda ono biki nedda emyaka gyonna gikontaininga mujje ennaku z'omwezi 8 kutobani Sente okuyingira emitwalo 3 emitwalo 5
emmeeza 5,500. So ayagadde tiketi alisanga. Ayagadde tiketi nkubiraako oba ajja mu dduuka lyange Kamukamu Plaza LB7 mu basement. Si mu bubi nawe musajja w'amaanyi. Kitegeera tukuze tumwegomba. Era wabeeyo gyali nze njagala ngende ku fashion show yange. Ajja alabe nti waliwo n'abamwegombanga abatandise okukola ebintu nga weebiti ebyefaanaanyiriza ebyo. Era ekirooto ky'okkolanga Jibuke fashion zimagifuula label. Of course, right now it's a label. It's a label. Just that njagala efuuke fashion house. Era mu myaka egijja. Bw'ensanga kati nga bwe tusanze Bajjo ng'ali mu suuti yo baba teyenyonyoddeko omuntu asobola disipootinga naga nti ayambadde Jibuke. Let me give you an example. Italian suits. Italian suits ezabayitali. Like togenda ogiraba nti yamu Italy. Kuba akolebwa omunda omala gibikula n'osoma ku kintu ekyo nti akolebwa Italy terina bbabu etera mu ebiri mu masuuti gange. Kitegeera munda omwo mugibikula buti era omanya nti nebudde wa Jibuke yakolebwa bweti mu material bwati ne bwati. Wetutuuse awo naffe wetutuuse awo bamaki material bamutaddeko nnyo emisono mingi naye tekigenda kutumalamu maanyi kola ki. Waliyo abaana nga yamanyi okutunga naye alina waatungira amasuuti ge naye nga ayagalayo ka adivayinsi. Omuntu oyo omwaniriza nga togenda muyigiriza byonna ebyalina naye nga yandiyagadde yeetabeko afune ku ndowooza z'abamusingako. Aludde mu kuba bangi bempadde endowooza nga tebajjangako kubayigiriza wange nga bamanyi wabula n'omu najja nga alina byatunga n'omudayivatinga kuba nze nina ekintu kyempa abawala right now nti abawala abo balaba buli ayiga ayagala nnyo okutunga dresses ate ng'omuwala singa ajja nayiga esutunga essuuti n'apima omusajja omutungira essuuti nze jibu omusajja wenamwera omusajja amunange 3,000 omukazi asobomulamulira 5,000 nga teyeesiseemu omusajja n'agawaayo okitegeera. So nina kyenjagala okuteeka mu baana abo bamanye nti osobola okukola ekintu ekyabasajja n'okifunamu ate osinga ekyabakazi kubanga bumanyi nti dresses buli omu agimanyi abakazi abazambala bakolaki nono omusajja abeera yaga omukyala asobola okukola essuuti asobola okukola empale akuwa sente zoba tokolaki tosuubira. So nkyagala nnyo ekyo okukiyingiza mu bawala. Awo wennyini atuzeeko ku ky'omwami Bajjo atugambye gwamwambaza zinyini ennaku n'omwambaza n'omulamulira obukadde obwo busatu essuuti nnamba no transport. Nkomawo naze waka baga egendeddemu ebitabo n'okomezaawo ensawo oli empale ebanduse wano zipu evuddeko biki naye nga kalani kakusamba by then naye nga sirina nnyo experience kyosobola okukomola empale n'ogisala busazi n'ogyetandikira n'ogitunga wabula nga nsobola okuzikwatamu fitting eyo liseeko wano n'ogigatta egwanako zipu n'ekola ki so netandika wano ekijja nga abaana bakimanyiiza jibu nyambaako jibu nyamba kati nezipati ziwe zatukagamba jibu nayambala ki n'obayiriba n'ogyowino n'ogula ebigoyegoye n'obitwala n'obibakolerako. So bwe namala emikaaga nenyingira ekibuga nefuna omukulu awo yanjigirizaako okutunga nali Butambala nali Butambala bayereni saali muyayi nali omugezi w'Ebutambala izo yali omugezi w'Ebutambala. So nga mbayambako mpolampola nga obimanyi. So naye era nali nakulira nnyo mu kibuga wano n'Obutambala nagendayo mu HSC okusoma naye nali nnyo omusajja awenansa naawe kati wenava omusajja bambi nankwatako kati yampolishinga bupolishinze lwa nsonga nali ngwanako akantu katono polishinga nti bakomola batya kooti bakomola batya mpale nanyamba nekola ki. If I may ask, omusajja oyo yakwatako gwe yagendayo n'omutuukirira oba yakulaba ng'olina ekitone mundamu? Asista wange yandaba nagamba jibu waliwo neiba wange wano atungira mu kiyembe bamwita Jumba Brian jangu akwateko tugenda twogera natusaba nkamu ekitundu okunjigiriza by then kati waizo emyaka nga 7 by then akamu ekitundu zaali sente lalano nakwatako kati nekitwalira emyezi 3
perfect. Tewalabanga bakubba. By then kuba ekituufu saasooka nazimalayo haso ngimanyaawo wasisita we yakuyambako haso yali yamaanyi awo olugendo lwaliwo lwamaanyi awo lunene nno ddala ng'olumu ng'okulyako okulyawo ng'oyiga abantu bagaba bagisanga ekoledde oli wakusanga ali mutemesa ekikoka ayinza okugamba maama ono ye yakimala naye nga wasiibako enjala nga batumya lanki n'ogamba waayi kankimawo eswala kitegeera n'ofuluma ne webuzabuza nga agenza okusaala n'okomawo nga bamaze okitegeera so embeera ebeera nzibuzibu naye katonda yena yasobola okukola ki asinga obitegeera saapo wanza mu bufunze omulimu wava butongola zibona nalagadde ebbanga lyonna era mbadde nziza ekibagamba naye ndowooza ffe ng'abantu tetulina buzibu oba ŋŋambe nti emirimu abantu abamu nti bwe mba nga nze nina kukwasisa mpisa wabula ng'ate mube ngenda okukwatisa empisa ate nga naawe nawe oli stabuni kati ate awo tuyinza okukola ki agamba mu bumpimpi ajja kitegeera omusana tekutambula ninanzikiza bwenyinza okyogera obufunze mulinamu obuzibuzi lwakwanga kukibikkirira era nga bwekyogedde kizibu nnyo omusana okutambula okukwatagana n'enzikiza naye nga byonna birina okubaawo naye tekitegeeza nti ki nedda mwesaka mukotinge nga bemwagala naye mpadde example eyo nga ndoozi ejja kijjayo bulungi nga bwe mbagambye nti ffe tubeera nga balooya tubeera nga basawo tubeera nga bapoliisi kati ebintu ebyo ebisatu bw'ojja nga olina bweyagala otambuza ebintu bya shortcut ne bwoba muganda wange tetulikwatagana because bweyagala shortcut ate nze kugamba etteeka ligamba ki nze kukyogenda okwogera nga nzigyayo etteeka kubanga nze nga nzisina maanyi naye ekyenkozesa nti etteeka wano ligamba kukola bwe nti kati nga nze nemera ku kyenyina okukola nga naawe olemera ku kikyo tetulemu okukwatagana mu bufunze omaze ebbanga ki ng'okolagana n'abayimbi okuva 2007 myaka giwerakunabategeera mbategeera waba ogamba enzikiza ate ono omusana kitegeeza gwe oli ku mateeka ate omulala ye ayagala yiseewo mu ngeri y'emirimu kyenabagambye nti mu mirimu gye tukola nga tetunaba kuyingira mirimu gino twali bamikwano naye mbagambye nti bwe tuyingira mu mirimu nga nze nokukola omulimu gwange naye alina okukola ogugwe ate nga naye ogugwe alina okukola bwatyo kati kwekuba wa example eyo nti byonna birina okubaawo naye ate tekitegeeza nti birina okukwatagana yes package your message era kikyotadde gavumenti egenda okukola ki oba amagezi kyabawuma wuma nze kyenyinza obbaawo bonna kebere federation tewali yekutte ku institution yonna essaawa eno lwaki era mwe mulowooza lwaki institutions tuli bali tutunula kubanga singa bonna agamba nti alina institution gye yeekutteko eri mu mateeka awo kijja mwanguyira okudimandinga nga message ye agiwandiise ne backingibwa institutions zino naye kati bwebuka line ministry ejagamba waayi bali ku byabwe tebitukwatako ne union egambe munaye ate babasazeho okugenda kulwabuka tubaleke bayinegwe baba bayiseemu ekisooke baba tebayiseemu ffe tubalindira mu koona nti bwe banamala okugamba nti sente zifumya zise mu line tezigenda kufumafumi nga tebawandiise bajeti yazo tebawandiise wa pulani yazo era bwe zinatuuka nti sente zigenda kuyitamu bagenda kudda mu ministry babagambe muleete budget muleete wa pulani zigenda kukola ki tangazaamuko ku kigambo wa federation ziri bbiri eya Dr. T neya Eddy Kenzo federation ziri bbiri naye nze mu mateeka mmanyi nti ndowooza eneemu registration yayo tennaggwayo tennaba ku registraringibwa fule eya mukulu Kenzo era waliwo meetings nyingi ezatulakawo mu ministry ezazirako ndowooza federation okuba nti tesobola kuwandika bbaluwa
olw'ensonga nti teyina ededi paper. Kati bw'oba tonnaba ku registalingibwa fule mu mateeka ne bwe nkusaba ebbaluwa one time Kenzo yagamba nti twagala accountability yayo nnyo. Nengamba no problem, tuwandiikire ebbaluwa naye bagiwandiike batya mu mateeka. Katulinga gamba nti Kenzo bwa president bwaliko si bulamu. Bwe bamaliza registration kujja kuba bulamu. Ate mu tteeka libakkiriza okugulawo ebibiina bye baagala. Etteeka libakkiriza. But that doesn't mean nti okweteeka likukkiriza okugulawo ekibiina kyoyagala nti kiina ate n'enkwasaganya gama ne parliament. Oba otuuse ku ddaala ligenda ku parliament kitegeeza ogenda kubaako gye affiliating waggulu. Olina okubaako ne maama ne taata akutwala. Tova buva eri neweezaala. So kati kiki kyembagambye nti baba weeyanjula association zisimu ne federation ziri awo zeyatondebwa naye tezikugamba nti waggulu ono yakutwala. So kati eri asobola kubagamba nti munange ono taata waffe kataata waffe ono yalina okutwongerayo okutulwanirira. So okka wali obuzibu mu association zino ne federation. Okyogerako kye bagamba nti ssente ya gavumenti esinza okwonoona endongo ye Uganda.